Abakulu abatulaba ono mukulu Thunder Media gwe twawuliddeko nti ogenda kusuwinga Mirembe Beddings ne Sambya Furniture okulangiranga mu video zo kiri kitya baba? Saagambye nti ngenda kusuwinga wabula namusuwinze dda. I think essaawa zonna agenda kufuna empapula ze zimuyita mu kooti. Nze navuddeyo ng'omuntu nga ndaba kimpitiriddeko. Nayogera naye nasooka nenkola vidiyo eyasooka gye ndiko nkoshuwa nti nno yamutuukako kuba nalaba abantu bangi abamutaaginganga ate era yagenda vayiro nnyo. Nalinga agezaako muwa ku magezi nti nno ekintu kino kyakola kikyamu nnyo. Ekyokozesa abakomentinga? Abakomentinga oluvannyuma kye nawulirako nti nno olumu ate ye kennyini y'omu ku bakomentinga nti yaggulawo fake accounts nnyingi then n'ateekako awo n'obwana bwe bungi obujja nga bukomentinga ku videos z'abantu. Nze ng'omuntu peegi yange nagikola nga ya business. Saagalako nonsense yenna. Omuntu yenna ayagala okugirangirako akkubira essimu ennamba ffe tuziteekako ku peegi zaffe. Omuntu nakkubira essimu n'agamba nti oba owaaye mwami Thunder njagala kukolerako kino na kino na kino ku peegi ezizo. So saafunako koolo yonna kuva eri Nsambya Furniture oba Mirembe Beddings wadde ka message oba okusindika omubaka nti katukolereko kino na kino ku peegi zo. Siina kye nafuna. So nakola warning eyo nemba warninga ne batawulira bayongera kusindika busindisi baana baabwe bayongera okukomentinga ku videos zaffe. Ekintu nze ng'omuntu kye sitakkiririzaamu nga omuntu eyakola peegi yange nga nkimanyi ya business. So natutuukirira lawyer wange ne ba accountant ba kampani yaffe ne tubaliriramu ne tutunuulira videos zonna Nsambya Furniture ne Mirembe Beddings ze bazze nga balangirako business yaabwe. So twagenda okubaliriramu konge ebbanga lye baakalangirako tumbabanja $7,886,000. So ezo sente nze ng'omuntu nzaagala CEO Thunder Media Yugi tuzaagala twagala muntu yenna alangira ku pages zaffe bintu bya bwereere. Ekirala bannayuganda balina okuyiga wa bwe balina okukomya akamanyiiro kaabwe. Kino Mirembe Beddings ne Nsambya Furniture kye bakola kabeera kamanyiiro. Kubanze muganda wange kankubuulire sikeerangako ku makya tolaba nti nno kooko ekuba obulango bungi leero ne bakubaka n'enkya ne bakuba kali toyinza sanga kooko ng'erangidde ku peegi ezi za Pepsi. Nti n'agenda ku peegi za Pepsi n'agamba mujje nze asinga soda asinga obuwoomu oba asinga okukola obulungi. Tekisoboka. Toyinza kusanga MTN ng'erangidde ku peegi za Airtel nti mujje ffe abasinga okugaba bundles ennungi. Nedda. Nze nagenda ne ntunuulira peegi ezi z'aba Mirembe nga ndaba peegi nnungi nnyo zisinga ezaffe. Ne lwaki tebalangira ku zaabwe? Kino kikye kibeera kitegeeza kiba kitegeeza nti nno bano balina bomanyi waliwo bino mu media bituyita nti boostinga. N'ogenda n'oboostinga peegi yo ne bakuteerako abantu miliyoni emu naye nga bantu tebali real bali fake. Ne bw'oteekayo ekintu tebagenda kiraba. N'ogenda n'ogula likes n'ogula views. Kati nze nno mu mutwe mu kibeera kiŋŋamba. That's why omuntu akwata n'agamba owaayi kangende nnangire ku peegi y'abano. So omukulu wa musavinze? Yes, namusuwinze era kyemmanyi essaawa yonna empapula zigenda mmutuukako bannamateeka bange bali mu bikolako bigenda mmutuukako bulungi. Okay. Bweyagala miliyoni zo 7 mu $886,000 ze sente ze twabaliriddemu Mirembe Beddings and Curtains wamu n'Ensambya Furniture ze baakakubira obulango ku peegi ezi zaffe. Kakati ekirala kye tubuuza ekisembayo gwe nga gwe omuntu kyano gundi zo zibadde ki platform zabadde bayisaako zibadde mikutu kinaki? Bayisa ku TikTok. Kankose TikTok okusinga kuba kwe basinze okubiteeka bakozesa TikTok. Nze okusinziira ku package zange
zezo sente ze twabaliiriddemu obulango bwe baakakuba bwa miliyoni 7,886 balina okuzisasula ebintu biggwe mu mirembe. Kale sebo amanya gaganyonole bulungi President Zimani bodyguard from Beijing nambemu Mirembe bedding kakati nina ekintu kyenze ndaba nalabye yowa Mirembe furniture ye mukazi ye musajja Mirembe ye mukyala omusajja yani Nsambya ye musajja ye mukazi Nsambya ne Mirembe bedding bitambulira wamu. Otegedde kapo kakati Nsambya furniture and Mirembe bedding kakati newunya nnyo kiraka buli omu alina engeri gye yabulandinga ebintu byabwe okusobola okulaga nti batambulira wamu. Kati newunya nnyo ekintu ekiriko nti Mirembe bedding okubanga ate kati kifuuse lutalo erinnya Mirembe era liba lirikola ebintu nga bya Mirembe ate enkola gye bakolamu emirimu gyabwe kati ate efuuse ya lutalo bedding kati tujja gye toma lutalo bedding oba kavuyo bedding lwaki Mirembe Nsambya furniture and Mirembe beddings kati tugenda gituuma kavuyo and lutalo beddings kavuyo furniture and lutalo bedding lwaki anti kamalo kunyonyola nze nalabye omwana wa Thunder Media ng'akoze video nendaba ne Junior ng'akoze video kibinya olumu okuyingira bizinensi y'omuntu azinga edduuka n'otandika olumu ate odidiscussingako tekikola nnyo makulu naye we namwe engeri gye mukolamu emirimu gyammwe kireetera abantu okudiscussingako ki gwebayise eki kuba Mirembe mbadde mbasuubira kuuma mirembe na bintu bikola mu ngeri ya Mirembe kati bo batonye eki kati nze ndaba bafuuse kavuyo furniture kavuyo furniture and lutalo beddings ojulira lwaki wenkifudde midi eno nze ntunulira bakyali baana bato balina n'omukisa ogukola naye njagala mukimanye engeri gye babrandinga mu bizinesi bafuna ekigurupu ky'abantu oba be bakyeddukanyiza oba banjawulo bw'okola vidiyo yonna gye mukola ng'etambula bajja ku vidiyo ezo ku YouTube ne ku TikTok ne ku Facebook ne batandika oteekamu nti come and support Mirembe beddings and Nsambya furniture biki come and support kati bateekewo nti come and support kavuyo furniture and lutalo beddings tutegeere ekika ky'abantu okusinga mwekweka Mirembe nga temukola bya buvuyo munawuza ntalo mukyuseemu mukoze bizinesi yammwe ennungi etambula bulungi kati kanjikunyonyole nze nnyinza okuba ono omukyala gwe twakolerako akalango ke eno adda ku nabisunsagalo zibagiyita batya nnyinza okuba kwolwo nalanze Aisha furniture era nga nsubira feedback agiraba mu comments ndabe nakoze ntya ngenda osoma comments nga zirimu come and support Mirembe beddings zonna ziba ziyise baziyiwoomu olumu nti nze nyiza n'okuba waneeno mukola puroguramu eno nga bwenjikola gwe oyina oba muko furniture oba ki oba sozo okiwulira nga gwe walanze kyokulaba sozo ye bw'alaba nti kaziwe kapo ye yakoze akatambula oba nnamba emu asasula kaziwe kapo yennyini n'amuleta n'akuba akalango ke kakomedi ke n'akakola mu kalango ke bwennyini oba yagala kulanga ttaka oba bintu bye okiwulira
tamalako bantu mirembe okitegeera kakati ne ba business suppose mwogenda okubanga naawe oyina kampani gye wakutta oba eya sozo gyogenda okulangira n'oteekako ne gundi yayaawo okitegeera kakati ate oli bwe bajja ne bakubiramu ku pulatifomu yo kitegeeza atapinze mu pulogulamu gye tukoze erabiddwa abantu 3,000 oba 5 atapinze mu odiyensi yo by force okulangiramu kyova olaba omwana yagambye nti ye yagenze okubalya vidiyo ze zakubira akalango yababaze miliyoni 7 n'emitwalo 64 owa Thunder Media okusira ku bulango bwe bakakubira mu platform ze omuntu osulawo comment omuntu oli bwakugamba yes oli bwakugamba olaba kino kyetulimu buli muntu alina amateeka agavuga platform ye tolangirako ontegedde kakati oyinza okulanga ku platform yange nga nze ku platform yange siranga bitanda era sirangiramu furniture yenna nga namugaana nate gonojja oba batu bagenda